okwekalakasa kw'abasuubuzi kwazadde Chinatown. Kyokka ate omukono ogwaleese Chinatown gwe mukono gwe gumu ogwatwala kkono eggulu. Kubanga omukono ogwatwala kkono eggulu gwalina ekigendererwa ky'okutiisa abantu b'engulube gwali gwakajja mu buyinza nti temugeza ne munneepankirako yadde okunneemalikirako olutalo olubeera bwe ruti. Era wabaayo omuntu yenna abakuyega okwegatta ku kabinja ke musekeeterera oba muyeekere gavumenti yange, temugezanga ne mumuwa okutu, temukomanga bukomi ku kyabutamuwa kutu, wabula mu mulipootingira eri ab'obuyinza kubanga olutalo lutegeeza kufuuka kikekenke ng'osaliddwako emimwa. Mu bufunze Museveni yamanya nti abantu b'engulu bamalirivu era basobola okulwanyisa omuntu yenna singa bafuna abakuyega oba singa basalawo nti kaakati kiggwa. Naye yalina okubeesooka n'abatwalamu olutalo olw'entiisa, n'abateekamu ebintu ebitalina Somalia, n'abateekamu ebintu ebitalina Gaza, n'abateekamu ebintu ebitalina Pakistan, n'abafuula ebikekenke. Kaakati gwatannafuuka kikekenke. Bwe bakugamba ku kigambo olutalo oluddukira wala kubanga waliwo eyafuuka ekikekenke gwe baakuteerawo ng'akapande naye ng'entunulayi naawe tekusanyusa. Kaakati abantu b'engulu ne we balibanga tebaagala Museveni kwenkanawa, naye nojja n'ekigambo nti tugenda kuyeekera gavumenti be basooka okwerooperayo ewa Museveni kubanga baabatunuza mu nsi y'olutalo, naye ng'ensi y'olutalo gye baabatunuzaamu nkambwe ennyo n'okusinga ey'e Somalia, nkambwe ennyo n'okusinga ey'e Congo, nkambwe ennyo n'okusinga Netanyahu gy'akola Abawarabu, nkambwe nnyo n'okusinga ono Gayani Putin gy'akola Aba-Ukraine. Kakati omuntu w'engulu yakyayira ddala kye bayita olutalo. Kakati n'omusuubuzi w'e Uganda olunaku lwe waggalawo amaduuka wafiiriza ssente nnyingi Museveni. Kakati Museveni akulaze nti ayina solutioni, naawe akutaddemu entiisa nga gye yateeka mu bantu b'eggulu. Mbuulira musuubuzi ki? Essaawa eno atebenkedde omutima ng'ekyo kyatunda emitwalo 10 waliwo we bakitunda emitwalo 3, ng'ekyo kyatunda emitwalo 3 waliwo we bakitunda ogumu 2, ng'ekyo kyatunda ogumu 2 waliwo we bakitunda 3,000. Mbuulira anaafuna atya obutebenkevu? Kitegeeza entiisa gye baakuba mu b'eggulu ye ntiisa y'emu gye bakubye mu musuubuzi, kubanga waali soose ne weebuuza nti naye ono owa China Mall simanya Chinatown kampuni ki oba kibuga ki? Ye mwasuubula gye basuubuliza ku bbeeyi layisi abasuubuzi baffe gye batasobola kugenda nabo basuubule ku bbeeyi layisi, bakomewo batunde ku bbeeyi layisi baggwesewo mangu baddeyo basuubule. Owa Chinatown ayisa ku mwalo ki? Omusuubuzi waffe kwatasobola kuyisa kwe bataweera musolo mungi, n'otuuse emmaali ng'ekyaliko akanyama ng'ate n'oyo agisuubudde agenda kufissaako n'oddayo mangu osuubule. Owa Chinatown akozesa shipping company kyezo eza layisi ezimusobozesa okutuusa emmaali ng'ekyaliko akanyama ku ggumba n'atunda badde ku bbeeyi layisi adde asuubule. Gw'olowooza shipping company kyeyo gy'akozesa abagagga abaffe mu Uganda gye batasobola kukozesa. Kitegeeza owa Chinatown talina rent, owa store n'ow'edduuka mwatundira. Owa Chinatown taliiko musolo, owa Chinatown taliiko shipping company akozesa transport ya ggwanga oba ennyonyi z'eggwanga oba amaato g'eggwanga. Kakati mbuulira owa Chinatown abeera ani oyo bw'abanga si gavumenti? Owa Chinatown abeera ani ono bw'abanga si gavumenti? Kitegeeza nti nammwe abasuubuzi omusajja abakubyemu entiisa ey'obutaddamu mwemalikirako kubanga akugamba nze nsobola okubeera ekirwadde ate nsobola okubeera eddagala. Asooka okugamba nti nze buli kizibu kyenkoosingawo mbeera ne solutioni. Era juzi bwe mwayinikiza nga mugenda okumusisinkana mumubuulire ebizibu byammwe by'omusono ogwekanamye ogw'ekimpatiira, mumubuulire bwe mutakyagobako bye musuubula olw'omusolo ogw'ekimpatiira. Nabagambirawo nti nze sisisinkana kizibu ng'ate nkisisinkanidde mu foomu ey'okubeera eddagala. Nze abasuubuzi b'e Uganda sirabangako
mulwadde atuulwa ne kirwadde ekyagala okumusaanyaawo bateese ku ngeri gye kiyinza okumuwonako kigende. Olunaku lwe mwagenda musisinkane Museveni nabalaba ng'omulwadde atudde n'ekirwadde ekyagala okumusaanyaawo kubanga oyo Museveni gwe musisinkana kye kirwadde ekikonzibizza bizinensi zammwe mbuulira. Olowooza Ssenkulu wa URA ayina amaanyi agagereka emisolo nga si Museveni? Oba olowooza nti Ssenkulu wa URA bw'agereka emisolo agaggawala nnyo era yagenda okiganyulwamu so si Museveni? Ekyo ekizibu kye mwatunuulira nga mukirowooza nti ly'eddagala erigenda obbatereeza ate era kyekyali ekirwadde ekigenda obbasaanyaawo. Oyo gwe mwafeesinga ng'omununuzi gwe gwali omuliro ogugenda okubazikiriza. Ensonga zammwe okutereera si kusisinkana Museveni kubanga Museveni kye kizibu kyammwe wabula ensonga yammwe yakulwanyisa Museveni. Omusuubuzi wenna ayagala okuddamu okutereera, ayagala okuddamu okola bizinensi ozirabe nti zitambula, ekizibu kyo bakiyita Museveni kubanga gwe ow'emmotoka gy'ogijja ogisuubula layisi n'okugitambuza tebakuggyako ssente nnyingi n'ogituusa mu Uganda ng'omusolo gwe bagibinise gusinga essente ze waguze. Then ani kizibu kyo? Kakati ate osisinkana ekizibu kyo musobole okumala ekizibu kyammwe. Abasuubuzi b'e Uganda njagala obbategeezaako nti bagagga bannammwe abaabasookawo baamanya amaanyi gaabwe mu ggwanga. Edward Mugalu, omugagga Ssemwezi ow'e Busega n'abagagga abalala bangi abaasuulanga zi gavumenti. Mwe bagaggamu abasuubuzi b'e Uganda mulinda ki okutwegattako tusuule zi gavumenti embi, tusuule gavumenti eno embi ng'ate mu nsi zonna ezisudde gavumenti wallahi zikozesa bagagga. Kakibe ekyabadde wano e Kenya ennaku ezo eziise ng'olowooza bani abakifandinganga n'olaba omwana yeekalakasa nga bamuleetedde amazzi, bamuleetedde emmere, bamuleetedde buli kimu. Naye mmwe buli munnayuganda lwalaga obutali bumativu tobikolera ku dduuka lyange weeyongereyo eri, toleeta byabufuzi wano nze weeyongereyo eri. Mukwano osobola obutabeera mu byabufuzi naye ng'ebyobufuzi byo bikulimu. Abasuubuzi b'e Uganda bwe mutaave mu kuzinga emikono ng'abasaala wallahi ya Mungu mugenda kutuuka nga n'ekyokulya kibabula mulinga ffe. Mugenda kutuuka ekiseera nga n'ekyokulya kibabula nga mutunulanga ffe. Kakati kiri gye muli okusigala mu buwambe buno bwe mulimu, okusigala mu kunyigirizibwa kuno kwe mulimu, oba okujja okwegatta ku bannayuganda mununule ensi yammwe. Luli mulaba abeekalakaasa bannange tebitukwatako, temubireeta mu bizinensi zaffe, temubireeta mu bizinensi zaffe. Nedda Adi Mpombo owa night shift ow'e Dubai bwe yajja n'ayogera ne wajjawo abajjegga gwe twagamba bagenda kwavwaza bizinensi maani nabeera mu byabufuzi. Baaba ab'e Uganda babaleetedde China Town egenda bagaggawaza oba erina kyebagattako. Kakati mmwe abasuubuzi mumanye omukono ogubakuba baguyita Museveni. Mwagunyiiza nnyo lwe mwaggalawo amaduuka gammwe era mwagufiiriza nnyo. Kakati guli mu kubateeka mu ntiisa, entiisa y'emu gye gwateeka eggulu. Kakati nammwe balina ekintu kye baagala obbasigamu nti yenna anaddamu okwogera ku kigambo kuggalawo mumwesammulirawo. Tokiddangamu n'okyogerako, tokyoyogera otya tuggalewo, oyogera otya tuggalewo, kye babaagalamu. Jjukira mwagenda musisinkana muteese yaggambirawo nti temuntiisatiisa. Kitegeeza nti akwagalamu bujjumbize nga ne bw'olowooza ku kyokuggalawo kimanyi nti solution agirina. Weewaawo solution agirina. Nkwagalamu ekintu kimu, wagira enkyukakyuka. Osobola obutajja kwererejja, osobola obutajja kwogera, osobola obutagenda ku nguudo, naye kye mugamba temumanyi we bawagira nkyukakyuka. Abasuubuzi b'e Uganda ne tubalwanira ku miwendo gy'ebintu egyekanamye, ne tubalwanira ku buli kimu, ne tubalwanira ku buli kino, ne toliwulyako musuubuzi nti awadde itongo 5 nti weebale kuweereza data wuuyo n'enkya weereza ebirala.
sirimu byabufuzi sirimu bya osobola butabibera mu direct naye osobola bibaamu somehow oyinza okuganta ebipande bya Kyagulanyi mbikubye oba participatinze mu kujjawo nakyemalira osobola nti kunganji wadde emmotoka mu bunyise enjiri y'enkyukakyuka olwobeera participatinze mu kujjawo nakyemalira osobola okuga nti kino mu mbeera yonna ey'okunyigirizibwa wabeerawo abantu abakola naye nga tebalabika lwaki abasuubuzi b'e Uganda temulimu eyo position ekyanna bagamba mweyigiriza okubba emisolo abasuubuzi b'e Uganda nsiiba nkibalajanira ekyo nakyogera nti mweyigiriza okubba emisolo naye mwagaana okumpuliriza kakati kamukiwulire mulwana n'atawa musolo bw'ofuna omukisa ogukukusa amagendo gakukuse nze siwa musolo gavumenti gye siwagira nze siwa musolo gavumenti gye siwagira kubanga gyenkoma okugiwa omusolo kitegeeza kwongera kunfutubbalako kitegeeza baganda bange kwongera kuttibwa kitegeeza bwamusibira mu ggwa kweyongera mu ggwanga kubanga gavumenti y'omusajja omubi nga Museveni eyimirirawo ku ssente ebanga maka ga musajja mubi gy'okoma ogivujjirira ssente gy'ekoma okugiwaganyaza eno gavumenti ya Museveni singa twagikuba economically singa twagiteeka ati first mu economical war si byebino ebya Dr. Besigye ate economical war ye yagiteekanga mu bantu ba wansi kakati ate sayoga baba ye yali muzira baba ye yekalakasanga yafiirizanga gavumenti kiyafiirizanga muntu wa wansi kubanga yo gavumenti okudde emmotoka ya teyaggasi oba togifiiriza obusamamyo naye gikube eri gyejja ssente nnyingi egula ebyokulwanyisa ate ebigenda okukuba bannayuganda kakati Museveni tuyina omulwanyisa mu ekonomiko wo mumumma emisolo eri mu bazungu takyayimiridde takyajjayo kasente takyayina kajjayo ansavaivingira ku misolo gya Uganda kakati lwaki temumubba emisolo lwaki temumubba emisolo wosobola okubba omusolo nkukuutira gubbe wosobola okukukusa ekyamaguzi kikukuse towa musolo awo beera participatinze mu kusuula gavumenti naye si kujja mujja ebyobufuzi wano ebyobufuzi tebingwa nza ebyobufuzi sibirimu olaba biri mu bannaddiini ate ggwe omusuubuzi ogamba nti toli mu byabufuzi ng'ate gavumenti efugana ssente ate ng'okimanyi ti ggwe muntu asinga okugiwa ssente nga ne munnaddiini asobola okuyimirira mu maaso ga muzeeyi mpa emmotoka anti 226 anaatera okutuuka n'omutunuulya n'enkwawa n'akumalamu ebyewungula munnaddiini 226 onoonyayo ki bw'aba munnaddiini alina kyanoonya mu 226 musuubuzi okakasa gwe tolina kyoyagala mu 226 musuubuzi okakasa gwe tolina kyoyagala mu 226 nga munnaddiini alina kyayagala mu 226 okakasa toli mu byabufuzi nga munnaddiini abirimu ebyobufuzi ojja kubibeeramu oyagala toyagala kubanga gwe bw'otabironda byo bikulonda ate ebiseera ebisinga bonna ababirimu si be baabironda bye byabalonda kubanga buli omu alina sparking factor naddi lwe yasalawo okukyayira ddala Museveni n'okuyingira ebyobufuzi gwe sparking factor ye n'abaki nga bakuleetedde China Mall tewa musolo tesasula rent tesasula shipping etundira ku layisi okyetuddeko mbu toli mu byabufuzi oba tobiriimu byo bikulimu kati kiri gy'oli okutwegattako kubanga eyatwala kkoni eggulu n'ekigenda ky'okutiisa abantu temugeza ne mulowooza ku ky'olutalo ye yakuleetedde China Town n'ekigenda ky'okutiisa togeza n'oddangamu n'oggalawo osigazza omukisa ogwo gwego nange era gwe nsigazza gwakulwanyisa mu mpembe y'owekaguta Museveni ebinnuma bye bikuluma lwakuba ate ggwe olowooza nti ebikuluma bya njawulo nnyo ku byange ne tunaagenda okwetoolola round about nsange ekizibu kyange ng'ekizibu kyange kyensanze naawe kyekizibu kyo kyonsanze enjawulo enaabaawo nti kituluma mu ngeri za njawulo nze yeekola yayitongo musiibe bulungi banywanyi